Wetutukidde mu division ye Kawempe ku ssaawa nnya ez'okumakya ku muzikiti gwa Kawempe Mbogo tusanze abamu ku balonzi baatuuse dda ng'enteekateeka z'okulonda zitandise. Baabasirikale ababaddewo abatonotono nga buli omu ali ku bibye era ng'embeera nzikakkamu. Wano twessizza mu ddene ne tweyongerayo ku ssomero li St. Paul mu Kyebando era ku ssaawa nga 5 tusanze abalonzi bakonkomadde nga tewali kabonero ka kulonda kagenda mu maaso. Eno abasirikale babadde ku byabwe ng'abamu babadde bali ku masimu. Mu division ye Nakawa Emutungo Parish Zone 4 ku ssaawa 6:05 tusanze okulonda tekunnatandika ng'abalondesa bali mu kwekenneenya nkalala. Bangi babadde tebaliiko ne bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe era poliisi naye ebadde bataddeko abiri. Ku bbali wabaddewo abamu ku bavubuka nga bano babadde bakwesa obwenyi bwabwe ne zimasiki ng'abamu kizibu okubategeera. Baba ebyokwerinda aba militale embeera babadde bagirabira ku bbali. Okulonda kugenze mu maaso ng'abatalonze beeyongera okukaawanga omususa era wano aba militale ababadde ku bbali balabye bannaabwe bitandise okubatabukako tebalinze binaddirira. Abalonzi ababadde beesomye nga bavudde mu mbeera mu lutemya lwa liiso bateese nga lubigi. Wano embiranye ebadde wakati wa Busesanga eyeesimbyewo ku bwa kansala bwa LC5 owa Nakawa East ne munne bwe bavuganyizza Peter Muyombya. Eno abavubuka abaakazibwako eggaali babadde beetawula mu bitundu eby'enjawulo okulondoola okulonda. Bano we balemeseddwa wano beeyongeddeyo mu bitundu ebirala era nga naffe tugezezzaako okubagoberera. Eggaali ya Peter tewali ayinawo ggaali ow'amaanyi nga bw'abeera Peter. Abeesimbyewo buli omu asonze mu munne okuba emabega w'okugezaako okutabangula akalulu. Effujjo opponent wange lyali mu kozesa lya magaali era nga ripooti gye naakafuna ewamu busitominzi polling stations tebaagala kufollowinga guidelines ez'okugoberera register. Alimu okugamba ngu nataddewo eggaali ezo zooni zonna ze nawangudde ze saaliinyeeyo saabaddeyo n'eggaali naye yennyini yakoze eggaali mu zooni 4 gye bamulondera abawagizi bange bonna yaganye okubakkiriza okulonda. Ate yo mu masekkati ga Kampala okulonda nayo kubadde kwa kimpowooze mu bitundu eby'enjawulo. Eno ab'ebyokwerinda babadde balumaggamagga mu bitundu ebisinga obungi nga wabula ku nguudo ez'enjawulo balabiddwako nga balawuna. Ate yo mu Lubaga naye ebyokwerinda tebibadde by'amaanyi mu bitundu ebisinga obungi. Wabula ye Kasubi mu zooni ey'okusatu abamu ku balonzi bayagadde okuva mu mbeera nga baagala okukyankalanya okulonda era wano ab'ebyokwerinda bagobaganye nabo okulaba nga bazza embeera mu nteeko. Ne mu division y'e Makindye nayo wadde ng'okulonda mu bitundu ebimu kukeereye ebyokwerinda bibadde bikkakkamu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.